Mugakulembedde ekyo kya leero abapakasi basse mukama waabwe lwa mitwalo 6 Museveni Wakugyayo Enjala mutabani wa Gaddafi eyameketanga ensimbi Bamutadde. Abavubuka mu bwakabaka bwa Buganda baweereddwa amagezi okukozesa obulungi emyaka gyabwe nga bakulaakulanya ebitone okwekuuma nga balamu n'okwegatta ebiseera byabwe by'omu maaso bibeere bitangaavu. Bw'abadde ayogerako eri abavubuka ba Buganda mu kukuza olunaku lwabwe olwa buli mwaka mu Lubiri e Mengo, Kamalabyonna Buganda akiikiriddwa omumyuka we ow'okubiri ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa era nga ye muwanika wa Buganda agambye nti bino byonna okutuukibwako abavubuka balina okubeera abalamu obulungi era nga balina omwoyo gwa Buganda ogutafa. Emyaka gino gye mulina okugezesaamu emirimu egy'enjawulo gye musobola okukola ng'abantu sekinnoomu oba nga mwegasse ne mubaako kye mutuukako. Minisita atwanjulidde ensonga y'ebitone mu bavubuka. Ekimu ku kitongole ku minisita Kabaka gye yamukwasa eky'ebitone. Ensonga nkulu nnyo mu kaweefube w'abavubuka okwekulaakulanya. Okuva omwaka bwe gwatandika nsisinkanye bannabitone bangi abazze okukiika embuga. Tuzze tubakubiriza okwongera obuyiiya mu bye bakola, okufuga ettutumu, okubeera n'empisa n'okusiga ensimbi mu bintu by'enjawulo ebinaabayamba okweyimirizaawo mu kiseera ky'obukadde. Katikkiro bw'atyo yeebazizza abavubuka mu bwakabaka olw'akaweefube gwe bannyikiza okutumbula obumu nga bayita mu bibiina by'obwegassi kyokka n'abalabula ku bannabyabufuzi abeerimbika mu kifaananyi ky'okwagala Buganda. Mu biseera ebyakanoekyani nga twetegekera okulonda, tusaanye okwenyigira mu by'obufuzi mu ngeri y'obuvunaanyizibwa, okuvuma, okulwana, okweripa ku bidduka wakati mu kunoonya obululu. Tusaanidde okubyewala. Tuze tubakubiriza era nga tubalambika ekika ky'abakulembeze kye twagala nga beebo abategeera ensonga za Buganda ssemasonga 5 era abatwagala ab'engeri eyo be basaana obuwagizi bwammwe. Tuddamu okwebaza abateesiteesi olw'enteekateeka eno ate n'okuyozaayoza abavubuka abasukkulumye ku bannaabwe omulimu gye bakola. Omunyuma w'abavubuka mu bwakabaka Omulangira David Kintu Wasajja akubiriza abavubuka n'abaddala abakyali mu masomero n'amatendekero obutava ku misomo gyabwe ate n'obuteerabira nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka nti kye kitikiro kya Buganda. Njagala okubakuutira kwongera okubeera abawulize eri Ssaabasajja, okwongera obunyiikivu mu misomo gyammwe, okusigala nga mukyali mu matendekero nga musoma, ate abakyali mu masomero abalina omukisa okweyongerayo mu maaso. Ensi ekaaye. Buuka Juzi Chameleon yagamba nti Abababiloni bakaaye naffe kaaye. Ensi yakuvuganya. Alina diploma bw'oba olina omukisa gezaako ofune digiri. Alina digiri bw'oba olina omukisa gezaako ofune masters. Awo ensi ejja kugondera. Ensi egondera oyo asomye. Oba osomye nnyo n'emikisa egy'okufuna omulimu gyeyongera. Minisita w'abavubuka avunaanyizibwa ku by'emizannyo n'okulaakulanya ebitono ow'ekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalo ng'ajjukizza abavubuka okukuuma obuwangwa n'ennono mu ngeri y'enjawulo n'abasaba obutakkiriza muntu yenna vvoola Namulondo. Omuvubuka mu Buganda asobola okutegeera obuvo bwe nga bamubuuzizza. Naye abavubuka bangi mukama wange bakoma ku kwogera linnya lya mutaka naye teyeeyongerayo ku ssiga, teyeeyongerayo ku mutuba, tamanyi na lunyiriri n'enjwa gitankana. Ng'omuvubuka mu Buganda buli kye bakukwasa mu ngalo olina okizaazaamu. Mutendera guno abavubuka bangi babakwasa ebintu ekifo ky'obizaazaamu ate ne tubimalawo bumazi. N'olwekyo buli ky'okwata olina okulaba ng'okizaazaamu kive mu kimu kigende mu kyokubiri, era baba bataka we yakulekera akabanja ng'owandibadde ofuna ekibanja oba n'ogenda ne mu ttaka kwe kuzaaza kwenjogerako. Ensonga y'okubiri abavubuka mu Buganda. Ssentebe w'abavubuka mu bwakabaka bwa Buganda Derek Kavuma avumiridde ebikolwa by'abakuumaddembe ebityobula eddembe ly'obuntu naddala mu kaseera ak'ebyobufuzi kwekubiriza abavubuka banne beewale okukozesa ebiragalalagala. Amateeka wa Uganda gavumenti tukikuutira ogw'ekitiibwa enfuga ey'amateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Kikolwa kya bulabe nnyo okwambula abakyala mu lujjudde era si kikolwa kya buntu era tukivumire. Tusaba abakuumaddembe obutakola bikolwa nga bino era tusaba bikome bunnambiro kubanga bitattana ekifaananyi ky'ensi yaffe Uganda. Tusaba abo bonna bekikwatako ensonga eno bagitwale nga nkulu ddala. Tusaba
abo bonna bannabyabufuzi bakwatiddwa olw'ebyobufuzi n'abavubuka bonna twaliza awamu nga bali mu makomera olw'ebyobufuzi batwalibwe mu mbuga z'amateeka bawozesebwe mu bunnambiro mu bwenkanya oba oliawo bateebwe. President Museveni alagidde bannakibiina kya NRM nti bamukwatireko mu kisanja ekijja ayimirize enkola y'okusasuza abaana ebisale by'amasomero mu masomero ga gavumenti gonna abaana b'eggwanga basome awatali kutaataaganyizibwa. Mwami Museveni olwaleero wakomekereza okwenja akalulu mu bbendobendo ery'e Bukedde ng'atalaze district 7 kaakano ng'ayolekedde ebitundu bya Busoga. Asoose kuba lukuŋŋaana olusombye namungi w'omuntu ku kisaawe kya Buwanda Primary School ekiri mu district y'e Busia gy'avudde okwolekera ebugiri mu Busoga. Museveni agambye nti alina obusobozi okulwanyisa ku kifuba abakulu b'amasomero bonna n'obukiiko bwabwe abakyalemeddemu omuze ogw'okusabiriza abazadde akasente. This issue of school fees, I don't want to use force to push it. I want consensus on the issue. My opinion is that school fees are a chomutemu, but I don't want to force, I want consensus. So therefore, NRM members, when people ask you why are you supporting NRM? Number 1, peace. Number 2, encouragement. Number 3, Wakugyayo. The NRM has shown us how to get out of poverty. It will be at the how to get out of poverty. And then jobs, how to create jobs. Museveni ebugiri mu Busoga akubye olukuŋŋaana era omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca alitwala Kadaage gy'asinzidde n'amusaba akole ku bizibu ebiri mu Abasoga omuli okubatuusiza amazzi amayonjo okubakolera enguudo n'ebirala ebiringa ebyo. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Haji Moses Kigongo naye asinziddeyo n'asaba abakulembeze e Busoga bakomye enjawukana ezitakoma naye batunuulire obuwanguzi bw'ekibiina. Ebyo nga bikyali biti akwatidde ekibiina ky'FDC bendera ku ntebe ennene ey'eggwanga James Nandala Mafaabi ategeezezza abantu bwe Arua ne Madi Okolo nti ku mulundi guno singa bakozesa bulungi akalulu kaabwe ne bamulonda ekitundu kyabwe kigenda kukyukira ddala mu by'enkulaakulana. Nandala abategeezezza kati nti obwavu obubaluma mu budde buno buva kulonda nga gavumenti ya NRM emyaka 40 egiyise. Arua is a city. It should be beyond this, whereby people would be enjoying the city to mark. We have a manifesto which clearly shows what we want to do so that we resolve the current crisis we're in, the economic stress, the economic crisis, which is causing our people to live a distressful life. Yes, there were billboards, there were t-shirts, there were posters. The President Museveni, who has been around for 40 years. Ate akwatidde ekibiina kya National Peasants Party bendera kuba President Robert Kasibanto olwalira lumazeeko atalaaga ekitundu eky'Ekabera Maido ne Karachi wabula yeekokodde nnyo embeera embi gy'asanzeeyo omuli enguudo ez'omugose amasomero agali mu mbeera embi ennyo n'ebyobulamu ebiteeyagaza kwe kusaba abeeyo bamukuyiira akalulu abawonye ennaku eyo eyoza ne lumonde. So njagala okukuba omulanga ne bannayuganda bonna naddala byenda by'Ekabera Maido ne Karachi nti eggwanga mmwe mulisibye mu mbeera eno ennaku z'omwezi nga 15 mukeere ku makya mulonde Kasibande Robert nsobole okukyusa ebintu bino. Ndabye nga amakubo mafu obutale teri abantu balima naye n'obutale teri. Ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekateeka ebigezo by'eddiini y'Obusiraamu ekya Idad and Thanawi Examinations Board kifulumizza ennambika eneegobererwa mu kutuula ebigezo by'akamalirizo eby'omutendera ogwa siniya ey'okuna ebimanyiddwa nga Idad n'ebya siniya 6 ebibayitibwa Thanawi eby'okutandika okwosa enkya ku bbalaza. Abayizi abagenda otuula ebigezo bino bamaze okuyisibwa mu mateeka g'ebibuuzo ebyo ku Lwokutaano olunaku lw'eggulo nga kitegerekese nti ebyetaagisa byonna biwedde okubaweebwa. Abayizi abagenda okukola ebigezo eby'omwaka guno ku mutendera gwa Idadi bawerera ddala 2987 ate ku mutendera gwa Thanawi bali 777. Dr. Zaidi Rubanga, Senkulu w'ekitongole kya Idadi and Thanawi Examinations Board, bw'aba asinzidde ku kitebe kyabwe Kawempe n'agamba nti ebifo 8 bye biteekeddwawo awagenda okuggyibwa ebibuuzo bino okwetoola eggwanga lyonna era nti amasomero ku mutendero gwa siniya ey'okuna gali 125 ku mutendero gwa siniya ey'omukaaga gali 59 we bagenda okubituulira.
agambye nti amasomero 16 ge geeyongeddeko omwaka guno so nga abayizi 424 beeyongeddeko ku mutendera gwa siniya eyokuna abayizi 23 ne beeyongerako ku mutendera gwa thanawi boogeraganya ne bwe gwali omwaka oguwedde. Alabudde ku muze ogw'okubbirira ebigezo. Idadi balina papers ate abathanawi balina papers 15 wa advanced abo bagenda kutandika ne paper ya hifz Quran memorization ate bayingire mu paper eya Quran exegesis tafsir badde akawungezi bakoleyo paper eyitibwa usulu at-tafsir sources of exegesis okukopa ebigezo mu hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man ghashana falaisa minna anakopanga ebigezo n'ebirala siwa mufi. Ebigezo ebyo byakugiba ku kitebe ekikulu mu Kampala bitwalibwe ku ssente ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga abakulu b'amasomero gye banaabijja. Mutabani we yali omufuzi wa Libya omugenzi kanoma wa El Gaddafi ng'ono ye muggalanda we Hannibal Gaddafi Kyaddaaki ayimbuddwa okuva mu kkomera Lebanon gy'akulungudde emyaka 10 nga akuumirwa mu nkomyi awatali kwozesebwa. Gavumenti ya Lebanon yaggalira mutabani wa Gaddafi ono nti ng'emulanga okusiriikirira amawulire ag'okutemulwa kw'omukulembeze w'enzikiriza y'abashiya yali omututumufu ennyo ono baamutira Libya bwe yali akyalidde Gaddafi mu mwaka 1978. Hannibal Gaddafi w'emyaka 49 egy'obukulu kaakano mu kiseera ekyo ttemu eryakolebwa yalina emyaka 2 gyokka. Ebitongole by'ensi yonna ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu bimaze akaseera nga biwakanya emisango egyaggulwa ku Hannibal Gaddafi. Puliida we Laurent Bayon agambye nti ono okuyimbulwa bamaze okusasula akakalu ka kooti ka $9,000 egya dola wabula okusooka kooti yali emusalidde akalu ka bukadde 11 obwa dola oluvannyuma ssente ezo ne zikendeezebwa. Hannibal y'omu ku batabani b'omugenzi Gaddafi abaliisiddwa ennyaka kangi okuva kitaabwe lwe yattibwa mu 2011. Ono baamukwatira Syria okusooka gye yasooka okuddukira nga kitaabwe bamaze okuttibwa bwe yavaayo yasibira Oman nayo ne bamuggalira ne mukyala we Aline Scarf ate bwe yaveeyo kwe kumukwatira Lebanon mu 2015. Mu biseera kitaawe yabeerera mu ntebe Hannibal ng'omuggalanda wa Gaddafi yali mwejaasijaasi nnyo. Ye yagalira nnyo mu nsimbi era kitaawe yatuuka okufa nga ye tasabyeyo yadde ekifo kyonna eky'obuyinza mu bukulembeze bwa kitaawe. Ebiseera ebisinga obungi kigambibwa yabeeranga mu kumeketa nsimbi ng'enjogera.
Thank you.